Kojja tubadde tukyagenda mu maaso ng'okyatubulira ku kintu ky'ennyambala. Tutwale mu maaso. Abakyala omusanga ayambadde akagoye nga mutuufu ne baga nti oyo mukyala gundi ng'abantu bawakana. Omukyala bw'osalawo noga nti kati ngudde mu mukwano n'omusajja sooka omanye biki bye yeetaaga. Waliwo abaami abaagala obugoye obumpi, waliwo abaami batabwagala. Ate birina time, tukole time table. Manye nti Monday to Friday kanyambale engoye za office. Then Friday nyambale casual. Kati ate ne casual alina okubanga wegamba nga takanga naye obusanga omukyala nga alinga akyanoonya. Kati tutunulire ne characters z'abantu. Kati owagira abakyanoonya bo bambale nga bwe baagala. Omuntu ng'okyanoonya ng'okyayagala toli contented ne omuntu gw'oli naye, ekituufu toba na bitundu bya kyama. Oli waddembe okwambala obugoye ne bubyoleka abo abanoonya. Oli waddembe okwambala engeri yonna gy'oba oyagadde kubanga toba kuba ku mukono naye oli mukyala gundi, lwaki oba okyayambala enkola. Kati Kojja nnyinza okuba nga ndi mukyala gundi naye okusinziira ku mulimu gw'enkola nga bye nnina okwambala ojja kusanga omuntu akola mu bbaala ng'agamba nti sobola kwambala lugoye luwanvu lukomeri wabula buno bwe bugoye bwe bangamba okwambala. Kituufu omulimu tetugutunulako nnyo naye bwe tudda mu mbeera ey'okubeera nti nno twetaaga respect ne kati ddala nga katugeze kitonsa. Nsanze omukyala akola mu bbaala ne mukwana nga mwetaaga, lwaki muleka mu bbaala? Olumu oyinza okuba nga tonafuna busobozi bujjayo omukyalo oyo mu bbaala. Kakati laavu teyeetaaga kumala kuba na busobozi. Abasajja mukyekwasa. Laavu era oyo akugamba nti simanyi sinafuna busobozi bukujja wooli aba takwagala bwagazi. Abasajja mwekwasa sinafuna busobozi bukuwasa, sinafuna busobozi bukolera kino. Love it's a total care. Nga bwe nakugambye nze kitonsa nnina ekizibu eki bwe nva ewaka ne ŋŋenda mu kkubo omuntu w'omu kkubo nanga nti kano akakindo nga kali bubi, ekyo kakimmala okweralikira omukazi gwe ndi naye ninga kituufu anjagala. Otegeera kituufu anjagala. Omukyalo obeera otya n'omusajja n'afuluma ewaka nga empale gy'ayambadde n'engatto gy'ayambadde tebikwatagana na musipi gw'asibye. Oyinza okuba by the way omukyalo omwe yaŋŋamba nti ye bbaawe asobola okukira ku makya nga yategese engoye nti zino zagenda okwambala naye omusajja najja n'agamba ebyo sigenda byambala ate ng'akyogedde. Tulina kye tuyita language in love. Tonnamuyiga. Ye ayinza okukulemerako n'agamba baby bino bye ŋŋenda okwambala. Tonnamuyiga. Omukyala nga mwategeregana n'omwami nga mweyiga gwe tuyita omukwano. Gwe kimanyi nti nno omukyala asobola okyusa dressing code y'omwami nga bagudde mu mukwano. Osobola omusanga nga gentleman nga Eva abeera mu masuuti n'atandika omukyusa n'amuzza mu casual gradually nadda mu casual n'osanga omusanga nti gundi yali mwambala masuuti naye kati ennaku zino yeesala obu t-shirt yeesala obukoofiira. Love ewali laavu tewali kitasoboka. Lwakuba mu abakyala mukikola nga mutufoosinga. No nyinza okkeera kubanga omukyala nyinza obutakira kuba engoye z'omwami oba olina zitegeka kiro obuteetawaanya si bwe kibeera bazitegeka ddi. Engoye z'omwami z'anayambala ku Mande zitegekebwa ku Mande ng'ez'Emmande eno we zirina zaawo eza Mande ejja. Okay, kati azitegeka week before. Yes, nti essaawa eno ngenda okumalako wiiki nga olugoye lwe nina okwambala ku Friday weeruli. Anti kyengezaako okugamba Kojja ziyinza okuba nga zirina zonna we zibeera nga naziteeka west ne west nga nze nga nkimanyi naye kakati nga nze omukyala nze nina okkeera ku makya ne nkugamba baby zino zengoye z'ogenda okwambala naye nga already ezaali ntegeke naye nga already okuziggyayo gye ziri okuzikuteera okumpi oleme kubonaabona. Nzikuteera okumpi nojja n'oŋŋamba sigenda kuzambala. Kitegeeza oba tewazitegeka. Atuuka ate ku lunaku olwo lwennyini n'agamba nti sigenda kuzambala nga gwe ziwategeke wiiki nnamba. Tulina abakyala kye twerabira nti omusajja ono tetumugwira bugwizi. Tikitonsa yakakomawo atudde mu ntebe nti ssebo amazzi baagasazeeko amasannyalaze kusigaddeko unit emu message y'essomero yo bagenda kugoba omwana ku Friday
n'omutikka ebintu nga 20 mu time etya onfuna n'omala n'omugamba engoye z'ogenda okukoleramu ku makyaziza asobola ozigaana kubanga obwongo bwe tebuli settled. Abakyala tulekeraawo kati mulako abakyala temumanyi na bukodyo okimanyi nti eriyo omukyala akyusa enviiri buli wiiki gyali olowooza akikola atya? ndowooza nga ye omuntu kamasu ate olumu n'obusobozi bugana ng'omuntu yandikyagadde naye nga talina busobozi. Enjovu teremererwa masanga gaayo okusinziira levo gy'oli osobola okukola ekyo ekintu ky'oyagala buli lunaku ku levo yo. Yes, bw'oba ng'ogenda siba wiivu ya Beyonce era ojja gisibanga buli lunaku okusinziira ku levo kuba gy'osobola. Kojja Kitonsa, waliwo omuntu kanjogerera omuntu wa wansi. Waliwo omuntu gw'osanga bambi nga yandyagadde okubeera nga omwami we buli lwajja alabako ekyenjawulo naye ng'olumu anoonya n'ekimusikiriza okukola ekyenjawulo ekyo nga takiraba, ng'omusajja talina byamukola, omusajja eva akoma waka talina kamuleetedde, omusajja eva akomerawo kwegamba nga biri awo kwega mukazi ono ngambi talina naye jjajja moral egamba nti kankyusa akaviiri kanyambale ku bugoye obusikiriza kwegamba naffe mutumalamu amaanyi. Omwana bw'azaalibwa asooka naki? Asooka kwavula. Bw'ava mu kwavula asooka kutuula n'alyoka ayavula. Bw'amala okwavula n'atengerera. Bw'atengerera kwe kutambula. Kati gwe mukwano ezo siteepu ozifolowinze ogaa nti omwami wange ajja buki simanyi talina kikaveera kaleeta ezo siteepu ozifolowinze? Nyinza okuba nga ngezaako kojja nga nkoze ofolowinze ezo siteepu n'oyambesa omwami wo tazze na kaveera. Mu mukwano gulinga mwana muto nti azaalibwa n'ateekebwa ku nsi n'atuula n'ayavula n'ayimirira n'asimbula. Kati naffe n'omukwano bwe tuguzimba ewali omukwano tewali kitasoboka okuggyako ng'omukyala alina bibye byanoonya agenda naye nkitegedde ndi mu mukwano. Omwami wange asobola kuleeta kipajjo kya wotameroni kannyanirize ekyo. Omwami wange asobola kwetikka wotameroni namba kanjanirize. Omwami wange agenda nakasalo n'abikkula bbutu ne bateekawo kankyanirize. Gwe tomanyi nti neeriyo omuntu nga babikkula bbutu y'emmotoka ewaka nga batuuse ne bagisa awusigalo n'abitikkula ng'omukyala asigadde embuliri yeebase. Golowooza ono atabifunye tabyetaaga kyoga tebisobola kukyuka ne biva ku ono ne bidda ku ono atabifuna. Golowooza ki? Maanyi ga mukwano. Basobola okugamba nti omukyalo oyo tojja musobola akola kino avuma nga ggomaze naye emyaka egitakusoozanga. Olowooza kiba ki? Aba yakutegeera. Buli muntu yenna yeetaaga tegeera munno omukwano gubeerewo. Osanga omusajja yakakukwana ekyo naga nti nsindikira ebifaananyi byebyo ng'oli bwereere. Ng'oli mukyala n'oginika amanyokka eddiya n'omusindikira. Oyo abeera musajja. Abasajja abakyala tubaagalako bitundu bya kyama obimuweereza bikyali bya kyama. Baithe kojja eno si ensonga naye nga tukyogeddeko akatono. Kyandibadde kituufu omwana ow'obuwala oba obulenzi okwexchanginga ebifaananyi ebyobuseegu oba nudes? Kati buli lwolaba ng'omusajja akuba ebyo ebifaananyi ekyo ekisiraani kireke kigende. Kiyise kisiraani. Omusajja yenna asaba ebitundu by'omukazi ebyekyama bw'oba mukazi ng'otegeerekeka ekyo ekisiraani kireke kigende kiyitewo. Bw'oba osobola n'onaaba ku kyogo genda okyeyambulule. Ebitundu abakyala bonna tubeegombako bitundu bya kyama kyova olaba tukugamba tetubyolesa nnyo ku ngulu. Leka omusajja abeeko ne kyakunoonyaamu. Olwedde obimuweereza aba akyakwagaza ki? Gwe tokimanyi nti abasajja balaba pornography ne bamala ne batuuka ku ntikko lwa pornography. Oli wuwo omusajja ali mu kweggala nga takuwadde yadde ssente. Kyova olaba abakyala ennaku zino basiibuza mitwalo egi kubanga omusajja wamuweereza ebifaananyi byo n'agula data wa wiiki wa mitwalo emeka n'akwetegereza n'akwoleka obwanga akwagaza akyosaana egi. Kati abakyala naffe twebeereremu. Omusajja omusindikidde ekifaananyi ku ssimu MBs wa 1500 okukulaba obwereere bwo kitegeeza nawe wenyini teweeva lyuwinze. Oli wa 1500 1 GB. Anti ayinza okulooza akikoze lwa mukwano guli gw'obwedda gw'oyogerako. Mukwano ki ogukusaba obwereere bwo?
anti oli wala. Bajjajjaffe baabeerangawo ng'omukyala nga jjajja bw'ayambula omukyala gomesi nga talina kikooyi taba mukyala. Omukyala wakuumanga ebitundu bye ebyekyama byatuukibwangako ng'omusajja atuuyanye. Ne kati ennaku zino mukyalira ba boyfriend bammwe ng'oli mu kakete akuuba emipuuba bbiri ng'empale za buwuzi nga zikutuse ziri eri ebintu byabirya takusabye. Mumanyi lwaki tebakyabatonera? Nti mwenyiza n'abaami bammwe abaagalwa bammwe nga muli mbuliri n'omukuba omugongo. Olw'okuba olina by'otaatuukiriza ng'omukyala nti omwami ne bwakuyita emabega ayingira. Kati eri nsonga lwaki akuwa ssente akuwa ebirabo nga munyiize. Ajja kukugera omukubye omugongo awanuze kalina kukwateko kabina katono ayingire. Naye dda bajjajjaffe oba ffe we tukulidde ng'omukyala bw'anyiiga olina okwetonda. Omukwano twaguzimba nga weeguli. Naye kojja abasajja nga temwetonda. Tetukyetonda kubanga bye tubasaba tebirina makulu. Wano n'abanjira Ruth abasajja beetonda. Abasajja beetondera ddala. Ruth abasajja beetonda. Abasajja beetonda. Temwetonda. Anti bw'olaba ng'omusajja ng'omunyiizizza n'atakwetondera oyo si nnamba yo. Cameraman, mwetonda. Temwetonda. Wamaze nnyongera okubuuzaako ku baana bange ab'obulenzi abaayiga omukwano nga wajjako kewakojja kitonsa n'akutendeka. Abakyala balina kukwatibwa nga baana bato. Okimanyi nti osobola okwagala omukyala n'awunga? Anaye nfuna yanjagala mpunge. Omusajja amanyi omukwano ayagala omukyala n'awunga. N'owulya nga ne gavumenti eno togirinaako buzibu. Wenyini n'ogenda mu kikuubo ng'oli mukyala n'ogula empeta n'ogyeteekako n'oga nti nze mukyala gundi omu bw'ati. Naye nga mukwano gwe gukuwunza. Naye abasajja n'obeerawo nga teri mukyala gwe wali oyagadde n'agwa ddalu. N'oga nti nange mmanyi omukwano. Wabeera waloota gwe alowooza nga n'omulala amuyita linnya. Atandika okubeera nga n'abantu b'akola nabo abayita gwe tuyita ogwa nnamaddala. Munno mwagale totokeya. Abantu bajja banenya gundi lwaki yayawukanye ne gundi keya gyamuwa temala. Gundi lwaki yalesewo gundi n'agenda ne gundi eri ye wali service gyafuna ejjudde. Babakyala bamanyi nti bwe ntateeka earring n'ereebeeta kuno teri kirala kye njagala mwami kuleebeeta. Otaddeko earring wasennya enku. Musajja azaagala muganda nga kitonsa. Kitonsa musajja muganda ayagala omukyala nga wasennya. Otegeera otaddeko earring kitonsa ajja kusuubira nti zino we zireebeetedde ne zituuka wano olwo omuntu wa wansi muteeketeeka ekimala n'okyegendo kyekanga nga earring zikoma wano eri teri. Ekyokka kitwala omusajja omuganda amanyi omukwano kuba enkyajja kulaba ebifaananyi nga ennaku zo abaana bawa temukyatya kulaga bibwereere bwammwe. Ajja genda alaba ebifaananyi ng'omukyala yasika bulungi. Otegeera ekyo kyokka kitwala omusajja. Ekyokka kitwala omusajja. Mubeera mbuli essuuka mu gye bakamu wiikyezi. Eri akugamba nti nze bwe nkyalira omusajja kwe tweweerako omukwano walala ne we tusula walala. Obuliri ndeka mbutobezza ewuwo musula wiiki nnamba. Musooka. Nsonga za mukwano. Bye bitwala abasajja. Omukyala n'otandika okweganya empale z'omusajja ez'omunda sijja kuzooza mmwe mumanyi gye mugomokera. N'agenda n'afuna select queen n'azooza n'azigolola n'azikubamu ne kapawuda. Omusajja n'agenda ojjambala ng'emutula ku mubiri egira bugizi ewewera buweweeze eti. Naga nti bulijjo matiriyo z'engoye zino ze zirina omuga nti ze wajjiddemu ze nkoze kino eri tabifuna. Onoomusangawa. Abakyala mubeere free eri abaami bammwe. Kyusaako ku kisenge. Akusange nga bulijjo mwegatta muli ku kitanda kuluna ekitanda okisimbye kiri wali n'omufaliso guli wali muteerewo akameeza. Mugamba mukwano tugukolereko wano. Ojja kwegatta ne mukyalawo ku ssaawa 3 ez'ekiro. Ku makya musindikire message ti 6:09 keep time. Omukyala yandigenze mu kikuubo n'anyumya wamulaalise. Tulina okwegatta ekiro. Leka munene nina bye ngenda okukola bakyala banna abasiibula mangu. Sexi tebagwira mugwire. Sexi oyina okupulipeyalinga bulungi omuntu oyo gw'ogenda okubeera naye.
ti mukwano wategedde nti tujja kubeerako ku ffenna munaye mukwano akawungeezi onoobeera bizi olunaku lwonna nti nedda n'omukyala kimwanguyira n'akubira ku senga olinayo kannakyo v extra olinamu ka emergency lwaki mumanyi lwaki omukwano abasajja babakozesa omulundi gumu ne bagenda babagwira bugwizi ng'omubiri teguli reluctant abamu akugamba nti nze bw'oyagala nkuwa omukwano ogujjudde ngulira ka bbiya kampuni z'omwenge bwe zinaggalawo ng'ova ku mukwano olina okukola omukwano oguli riyo omukwano oguli nakyo munno mwagale ng'otegeera lwaki omala kuvaako n'olyoka omuwalaavu tokyajjukira nebyo wakoze muweraavu ng'otegeera nze nagoba omwenge nze sinywa mwenge nze njagala omuntu nga mwagala nallo mullo nkwagadde ndi mulamu ntegeera otegeera sibiri nti oba nabadde nkubyemu ka bbiya oba nadde nnyweddemu kannayo oba nanyweddemu ka Guinness nenvaako nenkola kino no omukwano gwonna ate ne bw'oba okunywa kya butonde okusanyusa ku bulamu naye rondayo olunaku lumu ogende nti olw'omukaaga sijja kukomba ku mwenge kaŋŋende ndage kitonsa omukwano nga ntegeera kitonsa amanye nti omukyala ndaze omukwano nga mulamu tatamidde ategeera otandika okuweeyinga mukyala wo akwagala kyenkana ki okitegeera bino byonna tulina obitunuulira mukyala wange njagala kyenkana ki bw'olaba nga waliwo ekitateredde mu njagala gyakwagalamu muleke tomwesibaako owuwo wuuyajja agenda okukwagala linnya lya Yesu nkutidde kale n'ensonga zonna za mukwano bannange kojja kitonsa byonna abyogedde bingi tabimaze nayo naye tujja kubanga tutuwuliziganya tujja kubanga tumbaleetera manyi temuyinza koowa kubeera nga muwulira ensonga z'omukwano kuba mwe mwamugambye nti bannaye twetereko okukojja kitonsa naye atwongere otutereezaamu naddala abaana ab'obulenzi babeere nga batereera mu ngeri gye bakolamu ebintu byabwe kuba abaana ab'obulenzi eva mwe muba mugamba nti abaana ab'obuwala mugamba abaana ab'obulenzi engeri gye bakolamu ebintu byabwe temala si enkola entuufu gye yandibadde ekolwamu ebintu ebyo naye kojja atunnyonnyodde na nsonga ki ze wandibadde ogoberera ng'ofuna omwagalwa kati so oba ng'obadde olina wonna w'otagala ng'obadde wonna olina w'osobeddwa ng'ogamba bikyaganye ensonga azikugambye ate teziweddeyo zikyali nnyingi naye tujja kuba twongera okuba nga tumuwuliziganya ampozi ngenda kuba nkuwa ennamba yaffe ya whatsapp osobola okusindikako whatsapp message yo n'obaako ekibuuzo ky'obuuza kojja ate omulundi ogunaaba kuzeeko tujja kuba tusooka ajja kubaddamu ebibuuzo byammwe okubeera nga musobola okutegeera okwasaganya ennamba eri 0755 3 731 njiddamu eri oba eri +256 755 311 731 mu Luganda eri +256 755 311 731 ennamba eyo togikubako wabula whatsapp yokka oba ne SMS tujja kuba tukuddamu ebibuuzo byo byonna bye weetaaga okumanya nsonga za mukwano nsonga za bizinensi olina wonna we weetaaga okumanya ennamba yeeyo mbadde Maria Dano okubeera nga nkutuusaako programu eno ne kojja kitonsa naye nga sinabasibula kojja kitonsa agenda kuba abawa ennamba ye y'essimu ababulye nawa we muyinza okumusanga gwe yeetaaga okumanya ebisingakaawo. Mwebala okubeera nga mbadde mutwekuumirako omanyi bayirawe buli lwolaba ku kintu ekyenjawulo osobola tosigala kyekimu kyova abakyala tuleeta obuntu obw'enjawulo eri basajja baffe kwolwo bulijjo bwaba akusanga weesibye ettawulo kakusange nga waguseeyo ka night dress akalungi n'abasajja bwe mutuleetera ku byenjawulo anti omukyala ye navigator temukyerabira abawagizi b'emmotoka z'empaka mukimanyi akusomera mu maapu asobola okukuba ekigwo oba okuwanguza kubanga ku maapu wali kubaako nti mu sekendi 26 waliwo ekkoona naye ekkoona eryo lirimu ampu ennene olina genda mu sipiidi 4 kati bw'oleka driver n'agenda mu sipiidi 8 kyekigwo ky'emmotoka ky'owulira abakyala muyige okutusomera maapu mu mukwano tumanye wawe tutunula nawe tugenda tuyeneddako obadde okimanyi nti abakyala temuwoomerwa kyekimu mu mukwano we tujja otandikira wiiki ejja oba olunaku olunaddako nga nfunye omukisa nze kojja kitonsa obukugu bwange nagambye buli nnyo mu nsonga za mukwano n'okujjanjabisa eddagala ly'obutonde bw'ayagala okutuuka ku woofiisi yange wonna wooli tuuka e Mengo
we bayita ku Muteesa 1 Royal University. Bw'otuuka ku Muteesa 1 Royal University nkubira ku nnamba y'essimu eno eri 0759 100 200 0759 100 200 oba 0759 100 200 0759 100 200. Butereevu osobola n'okunkubirako nga wakalaba ka programu kaffe kano n'okwekonga kojja nze nezibu ekiti obadde okimanyi nti buli musajja yenna ku nsi ayina amaanyi g'ekisajja, naye ebitundu 75 ku 100 buli atunda eddagala amaanyi ga kisajja. Nze siririna ery'amaanyi g'ekisajja, naye ate nnina eriyamba omusajja okutuusa omukyala ku ntikko. Akakodyo kali awo tujja kwogerako olunaku olunaba luzzeeko inshallah nga Mukama atuwadde omukisa. Mbaagaliza okubeera nga mubeera olunaku olulungi na buli omu waalabisinzidde okulaba mugamba nti weekwase Katonda. Ewali Katonda buli kimu kisoboka. Nange kojja kitonsa kyova olaba ebintu byange byonna bitambuliza ku Katonda. Era Mukama bw'aliba nnyambye n'enkomawo wano nja babuulira lwaki kojja kitonsa nekkiririzaamu. Okay, oyabadde kojja kitonsa bannange. Olw'ebigambo ebyo byonna saagala okusukkawo wano wabula njagala okutumira ku mwenna babadde bagyekomiddeko the Ogidis, my friends from Park Nkadde Mall, M60 mukola kyamaanyi nnyo okubeera nga mwekumirako, the Snogs 2010 people from Holy Temple Church, my pastor Michael Katende. Mbaagala nnyo mwena senga wange eyankuza ow'ensonga, nkwagala nnyo mukyala Rebecca Mukasa wamu n'omwami Dr. Mukasa. Mwebale kugyekumira ku mbaagala nnyo nsigadde Maria Dana mweraba.